customers ezimu twalabyeko omukulu Kapale. Hey, oyeno yomuku one of our prominent customers. Like our every day, every week customer yene baby mama we wali ku Platinum Wellness Spa twogere okubanga ate tukwebaza naye nga ate oyo mbadde sinnatuukayo mbajjukiza Platinum atukola spa tukola massage tuyina jacuzzi Moroccan bath ne bath endala zobadde tomanyi Turkish bath byonna oba byetaago ojja kubanga tosobola okubanga otuyitako wali lukuli nanganda before you reach Teletubbies or after Teletubbies woba ova Makindye that's after Teletubbies woba ova quarter pump ebuziga that's before Teletubbies akapande oboko akalaba off Lukuli access buli wosoma Lukuli access just get off the road owetere ku kipande kya Platinum otuukewo ojja tukubira ku 070 070 for directions or for booking. If you want to book your session with us, trust me, you're going to have that best experience jogendo kubanga tososo kubanga ofuna mu spa twina therapist ajabulirwa kuna na bulirwa kutano so our kids obaba therapist baffe bonna bakugu mwekyo kye basobola okubanga ate bakola omukulu Kapale twamulabyeko nga ddinganye ne omukulu Alex Muhangi smile lwaki muyita Alex mukulu nkutumiddeko jaji waffe wakabi era nkwagala nnyo nno ddala ate nno nga sinnatuuka Kapale temwirabyeyo lese ekitone season 3 at this time we are actually so big and better. If you know what big means, trust me, gwatanaba kwewandisa. Keep your eyes glued on TV. That is BBS Telefina. Osokanga tomanya biche bigendo kubanga bigenda maso kwewandisiza wo kwewandisa okola chi. Eranga Northern Uganda, Jinja, Ambaras, Orange baja kubanga ate batukako tewerabira nti bajjaje omulundi guno tebagenda kubanga basaga. Pray to God ante ensonga zino azikuteremu amanyi woba yina kyoyagala okubanga ate auditioninga jangu myolese kitone ngokakasa nti ozze kubanga ate bajjaje obawakisinga. Omukulu MC Kapale Jonathan Jackson yamuguddeko dda tewerabira nti bazeewo Alex Muhangi yene baby mama we mikolo gyakomawa Kapale mikolo Kapale twakusondera emikolo twagirya mikolo gya Kapale tetunaba kugira twasonda emikolo n'ebirala bingi nsuubira Jackson ajja kubanga ate ebibuuzo bino byonna bye tulina mu mutwe bimusoyasoya ate abituddire musijja kubanga ngenda wola wabula katufuna omukulu Jonathan Jackson omugudu akuseta. Okay, nga bwe tulinda Jackson betegeke bulungi n'omukulu Kapale njagala okubanga atemba tera mwaka bozi katono nenga atete mwirabira twine ensitano ku BBS still over the weekend buli Sunday sawa 2 gwabeera ko jja kubanga atonyumirwa. Don't be home and get bored. Waba ulirange waka wakubowa teka kwa BBS. We give you different programs from Monday to Sunday emisana paka lwagulo ekiro paka misana nuna pa evening ku BBS wabako programs ezenja ulereze nyuma kuva ku macha musumulula buli kimu akibako. Jonathan Jackson tumufunye kiriya nnyo. Jackson. Okay, there you go. Thank you so much, Tash. Tuli ku Navigator. Navigator is a very beautiful place in Muntinda. And I'm with some beautiful ladies. Tugenda kubeera ne Kapale olunaku lwaleero. Tulina ba promoter ab'enjawulo. Twagala kulaba reconciliation y'abayimbi. Neba promoter abayimbi ne Rift eyongedde okusasika eyo oluganda naye ndina ebyana bino ebinyirira wano. How are you ladies? Are you okay? Yeah, we're good. We're enjoying the vibe. You're enjoying the vibe? Vibe. What's your name? Yeah, I'm called Claire. Claire. Do you watch Roundabout? Yeah, I do, but not always. At night oba oli mukulya sente. Kale, so like you say mbera bweti bweri now, I'm with Kapale. Tugenda batuwayamuko tulabe exactly how endongo aba promoter n'abayimbi we ba reconcilinga olunaku olwaleero Kapale oluvannyuma lw'oluganda olunene olwali lwamenyeka wakati we ne Bamuhangi amaze na performing olunaku lwaleero ng'ebifaananyi tashuwa n'abiraga. So embeera bweti bweri Kapale ogamba otya? Ajeni muganda ngo ogamba otya? Oli steady? Ndi steady sina buzibu ndi kwalaali. Era abalogo capital yabaggwako. Ze bakyalina capital. Abalogo capital yabaggwako. Omaze n'opondoka leero n'oyimba ewamu. Wabula amayembe amakadde. Gaavuma abo. Ndine promoter Nobert ogamba otya? Sebo ndi bulungi. Amanya nga bw'obagamba Nobert Invents. Niko BBS live. Kale kakati ngenda kuba ndine bakulu bano.
Let's get back to Tash. Asooka tuweeyo emboozi, especially ebibadde ku comedy store, ebimu ku ebibadde ku comedy store n'ebirala byonna nga Tash Bogise. Then when you get back, tugenda batuwayamuko n'abakulu bano. Omuyimbi ono atubulire batuuse batya ku nzikiriziganya ne Muhangi. Omukulu ono ategeka abayimbi yadde oluganda lw'abayimbi ne bapromota lwongeza osazika. Promota baseera bajja oluli yatabukira Palaso. Yet this guy yakategeka Palaso era ne injury Palaso gye yasembayo okufuna eyamutuusa byali bivulu byono omukulu. Why is he comfortable with the pricing? Oba okitegera, yet other promoters are crying olwe price tag ey'abayimbi. Katsoka tuddeyo ewa Tash, tujja komawo later on. Okay. Of course, ati Jacksta wabalaze ndowooza mulabye ekifo ndowooza oluva wano mpitemu mujja kuba ate mutusangeeyo. Omukulu Kapale ndowooza mulabye bulungi wabula nga we bagambye olunaku twamulabyeko nga ali performingako wali ku comedy store ya omukulu Alex Muhangi. Then we are all like ddala mayembe agambye mayembe ebyekika byanobye whatever the case was atugambye nti abalogo tebakyaloga something like that. So nolwekyo twagala tulabe performance yatambudde ebifaananyi bize bitambula ku social media. Different people have been complaining and like bano bazeewo oba byadda niga yatugiddeyo ebifaananyi ebyedda. No honey, it's true. Era nga kyovula batugezaako tumunoonyeko olunaku olwaleero Kapala atunnyonnyola embeera etambula etya, bone Muhangi bazzeewo batya, bla 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 bla. Ezo ensonga zonna Jackson ajja kuba azimubuuza. Kati tulabe bino ebifaananyi tulabe performance ye wali ku comedy store Uganda. Nansudia kubanga newakubale tuyizoba tulimu obutakkaanya butono naye nga tesibwa amaanyi buti bumuleete andi bagambye ati sinabagamba nti oba Kapale tulina ensonga zaffe lwaki tajja comedy store naye with time ajja kujja oba ekintu kyonna naye tovaayo kwonona business kugamba Kapale takyali fane enemo sima bikinza omusajja abezezaawo industry mu comedy w'Oluganda emyaka 15 nga ne Muhangi we namusangira comedy store manya wali eri ku comedy file nga tenda bana kubawo comedy file baji bagita mic check nga kula bonita nga buli ayagala comedy we namusanga kula bonita nga yenyi ntaplan nga kataloza nga na konti alikola comedy store era yakola comedy store yenzo omuntu gya sokoloza kuba because nze naliwo ng'omuti ogw'omutawana mu kibira ekya comedy era nga buli aloza kukola comedy night comedy show amani nga aloza kunze era yankubira nga yegonza blood jatandika ekintu kino blood nendozo bagenda bwera share order mu comedy store ye kumbe Justin ndi ddala agenda kuninnyirako buki buli nyishe samanya ate nga life weto bwetambula nene bwe obanga onfudde ddala naye wodekamu emisumaali nemba nga sigudde ekyo kiba kibi kubanga abantu bana balinnyako naye godennyeko kokwanga tafa mulekewo naye nga abewa amaanyi kuba mbasubira abantu be bato okunzizamu amaanyi nemba nga nange nsigala nga sisobola kwetta naye bavaayo ne bamalamu amaanyi abantu bange bafaani bange gamba nga bwolaba omugenzi radio bamalamu nnyo abantu amaanyi ne babeera takyala bwamanyi takyala bwakabula paka uli anatuka ne yekyawo ng'okubanga lwana buli kaseera kyavaamu naafa ne bwe mbalaba nga batandika okungubaga nga bwe bamutta abafaani bennyini bantu bazibu nnyo n'abantu bennyini abo abantu betwesiga nabo bazibu. So kati Muhangi ekyayogedde saabadde musanyufu naye ng'omuntu akoledde ssente ebbanga nga ne kiripu yasooka oteeka ku YouTube account ye nze nayina it mu Kampala mu comedy era it yange yagisa genda okebere ku YouTube account ye kiripu zange ezisingako obukadde ze ziriko era ze zina ne views ennyingi ku gundi yange ziri 20,000 okitegeera ku gundi ye ku channel ye bwe yasooka oteekayo so kati yandibadde ampamu ku respect eyo naga omusajja akikubi oyo talina buzibu ne tulinamu oba misunderstanding ekyabandi bakitegeera so si kuvaayo direct nagamba oyo takyalina waaka takyasesa nze kasooka baosiwandika nkujja okoze ezijabuzi mukama yakimpa buwi mukama amanya mutabana agenze kukola nenjogera n'ebintu byesimanyi ne bijjira awo mu nfo. Okay, oyendo ye mutabani wa mukama omukulu Kapale. Serena Watashabi yangambye naye mami tokyasoma comments zaffe tujja tuzifuna masaawo mbadde nsaba ku lw'ensonga y'obudde asobola kubanga ate tufuna ku mukulu Jonathan Jackson Mugudo mayi muyita erinnya lye lyonna lwansonga mukulembeze newankubadde omwaka ogujja ekisanja ekiddako mujja kuba mumulaba era mumulondera eddala akatsoke tulabe omukulu Kapale wamu ne Jackson ne promoter tumanye biki ebitambula maaso mu industry and how ready is Kapale okubanga ate taking over industry once more. Okay, thank you so much Tash. Kakati muganda wange leero obadde wa Muhangi o performance wa Muhangi
bakombize era sinowunyisiza nnyo kwa nti mukomezaawo ebisitole ebyedda ebintu byedda biba tebyetaagisa kukomyawo mubanga abasaggula amabwa nti olwokikomyawo oli n'akiraba gwe nakyogerako atandika olwaba abadde akivuddeko atandika okufuna takusonyiye byaddala kuba kati olaba wano fani kyayagala ommanya kino sebo Kapale kikola amawulire wa expressingako obutali mumativu oli omusajja ono naye leero walaze nti ate you're back together which is good because the society kyeyagala oluganda okuzimbibwa okuwalanangana kiri kya buntu naye what geared this musobodde otya okuba nti mwatuse ku nzikiriziganya mutandika okukolagana muna kiki ekyagiyalinze kino anti kati kyobalaba sagala nnyo okudda mu bintu byayita njagala nnyo okuba nti obulamu buli wokoma buli wojjukira gundi ezo mind zedde oba kiyite batya wojjukira ebintu ebyayita otandika okufuna stress. Are you sure? Bade manyi tobalaba mulakolawa bananze nali mubbi bwoba yagala kuva ku kintu okikonfesi sometimes abamba babazanya katemba naye muri yo life ng'ogyeko yakatemba muri yo life weba nakuvuma jakasita weba kwetonde asimala kuzza sitole bye nakuvuma ebyo sibyogerako kakale bwoba onsonyiye batagala bimanya so kinkoze binyo kwa mukomezaawo sitole eyo nganze siri musanyufu nganze ngagwe temwandikomezaayo ebintu kubanga bintu twabimala so you reconciled mwaliconsilinze ebyo twabimala gwe kyobamanya kati tuli mu bulamu bupya oba kitegeera olwojjukira omubbi buli womujjukiza omuntu eyali omutemu buli womujjukiza omutemu newaba yalokoka atandika okubanga adirira okuddamu ate manyi kati ekiriwo ekituufu Kapale kyenyinza okugamba you are a legend in comedy oyina ensonga zewayogeramu ezo gunde omwali okusasulwa okuwa ekitiibwa n'okusasulwa ekigwana fani wawulira nti wazzeeyo nga tosasulwa kimala si gwe wekka alumwa waba n'oyo faana nyumirwa komediyo so ekikuleeta ku interview ng'eno bwe nkubuuza ekibuuzo Muhangi naawe mwali konsilinze ekitiibwa ekiri mu komedi wo bakiwa kati the answer zetwagala owulira bategeera who Kapale is do they appreciate you as you deserve kubaza zimu kwezo agitations ezaaliwo ayaze feze tusaba onatusonyiwa kwatu akakulaba ngoli happy your happiness is what gives us confidence so is everything okay is Kapale well appreciated era embera kati tusubire nti now life is gonna get better with Muhangi ando maisha ajo kwogera bingi byenejjusa too much of anything always bad when you become talkative obo yonona now the comedian mwogera nnyo yeah ndo bebibyo bya ku stage but in personal life I'm not talkative I don't want to bring things ebyayita tuba bwe Muhangi yasonyiye twesonyiye mwesonyiye ani yakoze reconciliation nali namunyiza nze nagikoze gwe wamutuukiridde era bwe mbadde nva kukafominga njogeddemu naye ng'omuntu n'ategeera ki era netumala so you gave him a call n'ogamba muganda wange naye ndowooza tuddiŋŋane nedda mu meetings physically leero ng'oggyeko bye tubadde ku mativi ne mugamba ebigambo bina naye naŋŋamba bina bye sijja bagamba so kati sirina buzibu n'ekyo performance omaze kulikonsayininga performinga leero yes bwe kiri so olikolikonsayininga nakuwasa how was the show era audience ebadde etya ewa Muhangi nze nkola kyenkola kuba nze ndi legend ndi musajja ndi jjajja amoti bw'aba akola abantu abasika ba stop comparing us amoti mariachi Kapale salvado Muhangi buli omu ababibye abayimbi nabo bwe bato misach papa kamili papa never compare people bono yasinga ono who are you to judge them are you the one to give them a chance of talent buli muntu mukama aba yamublessinga ne talent don't ever judge them nze lizo okuzaala omwana nenangalamiza nankuba so bwozadde akubira engoma n'ozina oli asobola okujja mariachi n'akola abantu ne bamwagala eno yeri sezoni ye sebata yaliwo basude yaliwo apero yaliwo bali bakomplainingako nti osooloza nnyo did it happen to them singa mariachi osolooza nze natandika kitandika era waliwo ensonga lwaki nali nsolooza because nalikola mukandolino singa mariachi osolooza abatuwa omutwalo gumu n'ekitundu
by then nga nkuna omutwalo 11 ku stage kati nga nosolooza nina emmotoka enywa olina okugattako ebiseera gaali ga 270 liita kati nga nnogattako okitegeera naye nga ate neetaaga era eyo nga sirina kudduka olina okukozesa creativity yo kati bano abasolooza mweno ligimu nga basobola nobawa akakadde akamakitula naye era n'asolooza n'ayita mu bantu abwe mulina okwogerako be basinga okwemula ne mudda kupe nze nayogeraga ekigambo kalakata ekigambo kalakata saazi bakikozesa nga pulogulamu namba ku mativi naye bo bateekangamu n'akantu kalakata abantu baali primitive fans was baali primitive kati bagenda bamanya comedy kyenabaza Muhangi abuubize awanise comedy amuwanikidde fulaga nti comedy show ekoze kyamaanyi ku industry ya comedy bapromota kati ngono promota Robert yali tamanyi ba comedian nani kati saa zino akyateeka ekipande nga kuliko bayimbi bokka nti naye yeetaaga okumanya ne ba comedian balina amaanyi ku sheeyo gy'ategese Masaka so kyegamba nti bajjo bandi baali tebateeka ba comedian nga tebabamanyi bamaze balabira wa Muhangi n'abakuwadde singi kakaaga kola because you need that platform yes ofuna omulimu okuva e Bulaaya omulimu ogwo kuva ku platform ya Muhangi okitegeera bwaba yakioninga mumuleka kioninge waliwo na bonita kundi yaliwo comedy file nevaawo kati waliwo comedy store naye eyinza obulamu bwe buto butambula kafeero yava basudde n'apa kati tulinawo bapapa sidi bakamiri waliwo noono yazze kyalimpa natandika otulimba olusuku lwa seminti simayo amatooke mawaate ne tukkiriza naffe abantu abakulu so Kapale is back yeah, man. Comedy store tuwena batukulaba every day, every time, whenever, every Wednesday, me gonna be there. Whatever, I don't care because omukazi wofumba dieri soka, no previzibu, wofune dieri okubiri. You have to respect that dear. Thank you so much. Ni promoter Norbert. Oli musajja ochali mupya mu industry, very clean. Oli next generation. What do you talk about this reconciliation? Kapale ne Muhangi. Just nsanyukira maturity ya Muhangi. Atera ne mwebaza olw'ettafaali ly'atadde mu industry eno because omuntu omulala yenna yalisigadde asirise kubanga olwedde Muhangi yalina platform ono ne bwe yandiyeegayiridde atya nga yeetafunye mu mutima gwe kasenge kasenyuwa yalize ku platform ye kuddamu kukola naye Muhangi mwebaza kubanga asitudde nnyo atulazeeko nti osobola okuva from zero n'oteekawo platform nefuuka brand kati comedy store mu ggwanga muno y'emu ku platform gy'oyinza okugamba nti namba emu so mwebaza okubanga asobodde okubanga addiramu muganda waffe Kapale Kapale nga talent nene in fact Muhangi otuyambyeko nnyo because comedy store waffe nga bapromota abalala etuyambako okusportinga abalina talent abalala ba comedian. Okay. Kakati Norbert artists and promoter kuba kati Muhangi is a comedian naye promoter oluwonko wakati waba promoter ennaku zino ne namwe ba artist lwongedde okusajjuka bajjo luli yali yasumulula olutalo ku palaso mwe ba Kapale ennaku zino muli babbeeyi temukyali ba 15 okugamba ekigambo kiri kimu eno Uganda is third world country where you find promoter nga omuyimbi artist alina okuniringa down okufukamira promoter naye ogenda mu nsi Bulaaya omuyimbi promoter yafukamirako omuyimbi naye okuba eno ensi third world country ate entono ensi ntono tulina we have 45 million Ugandans ebo batono Nigeria state ejo erimu bannayuganda be bamu abensi enamba state emu just Nigeria naye wetaaga abantu bameka ofuna ssente ku shock palaso andi kali kyegamba muganda wange nze wano mu Uganda okujja nga weetegekedde show yo nomanya nti Mukama akublessinze mu kisago n'oteeka show n'obayita mutwalo n'ofuna abantu 100 nga bazze kuwagira awo osobola okukwata ezo ssente n'osasulako ttiimu gy'okoze nalo Mukama nga akublessinze show zisala naye obanga Mukama akublessinze neekola. That's the only way you can get money. Later, promoter mu Uganda. Asobola kuteeka comedian namwa million 5. Shokanga shiba basolozimwa. They didn't understand what we call comedy. Why do you underpay comedians? Nobody ba comedian wachi muba nyisamu amaaso. Wachi muba sasula kitono.
because tosobola bakomparinga n'abayimbi bennyini. Abayimbi olw'okuba nti bakuba nnyonyi zino ennyimba zituuka ne ziyingira n'emitima gy'abantu nga bawulira nti oli alina eddiini nga Palaso bw'ayimba oluyimba kati mpalaavu omuntu ne waba ali mu kiyungu ewuwe waka ayimba kanawulira nti Gravity omuntu yayimbye tusimbudde neefuuka anthem nga buli omu gyayogerako otegera bulungi naye comedian ayimirira wali nakizanyako eddakiika ezo ne kikoma awo. Kapale mazima amatuufu bakomedian tugamba Kapale tubona abananya olw'ensonga okuyiya jokesesa abantu si kyangu naye omuyimbi akola oluyimba nekiba tekinyumye nakiteekamu ssente just ateekamu obudde bwa ssente awo n'obusente audio wa ssente ntono video eyinza obeemu ebbeeyi promotion naye oluyimba lumu pakase ne kati lukyakola ssente naye okola joke emu neeyitawo neexpiringirawo meanwhile we need to get more money naye mmwe kakati tulina okubaana ne ba joke writers abawandika jokes n'abayimbi nabo basasula banisenero bakomedi because we didn't get money naye tobananya bapromote olw'ensonga industry ya comedy yakajja we are still new era bagenda kifunamu mu 2034 waliwo eyagambye nti promota mukwata abayimbi bano naivu ng'akagambo ng'eŋŋombe ennaku zino omuyimbi n'omukwata nakusaba miliyoni 10 nobat n'ogaano zimuwa naye ng'otegese ekisaawo osuubira abantu 2,000 ku mutwalo ze miliyoni 2 naye nga miliyoni 2 omuyimbi mwaddeko miliyoni 3 ne bw'oba otegese byonna bigwera mu miliyoni 10 kwegamba ng'okoze abnormal profits ku kitone ky'omwana ne mutuula ku bakapale ne babeera wano ne beegayirira okuyimba yet you're earning from their craft. Kati katono nnyo kw'ensonga yennyini gy'oyogedde njagala kusooka kutereeza muganda wange Kapale wagambiddeawo nti Uganda is a third world country era nti omuyimbi alina kufukamirira promota ekyo nga Nobert Events sikikkiriza olw'ensonga ze ngaze mu bizinesi eno manyi number one stakeholder ye muyimbi ye artist ye comedian because bali abantu bentwalira omuyimbi eryesembabule bentwalira ekaseese ewali baganda bange nga Evra n'abalala bamanyi oli omuyimbi Palaso gwendeeta oba Gravity onfuna bulungi nze promoter Nobert tebamanyi kati bwe wadde bava obuzibu bano bwe balowooza nti babbajjo baafuuka b'amaanyi gye bali babbajjo tebalina kye bali ng'omuyimbi taliiwo era bbajjo tasobola kulinnya ku stage wadde okukolamu nga comedian yadde yafuuka comedian tasobola segeza number one stakeholder ye muyimbi ye artist kati twenga be ba promoters ab'omulembe aba generation eno kati tugenda kubikyusa era ky'ovola mu bbanga tono nnyo industry kati etandise okutufiiringa nti Nobert Events bw'ateekeko omuyimbi amuyisa bw'ati ne bw'ati kubanga nze mmanyi oyo omuyimbi ye bossi wange. So oli comfortable ne namulempya Palaso wa 10 bw'oba tozirina tuula olyoke era kisinzira kubanga nze Palaso nzimuwa ate era nenzifuna so basically munjogere nyangu mwe ba promoters abali eyo manya value y'omuyimbi eriwa ate namwe abayimbi mwongere okukola ennyo because si buli muyimbi agenda kujja kusaba miliyoni 10 si buli muyimbi agenda kusaba miliyoni 5 naye hard work pays buli lwolaba nga Palaso asaba miliyoni 10 ayina ensonga ku lwaki azisaba gundi abatambuza bulungi president wamwe Abitex okukkiririzaamu nze ojja kunsonyiwamuko katono kubanga Abitex ne banne kubana tewali yandeeta mu bizinesi eno president wo Uganda being a free market economy oba president afuge bali balala naye nze nga nze ndi mu layini entuufu we ndiba mwetaaze nja munoonya naye for now nkola business ate business we mbanga ndi mu mateeka gaayo amatuufu Abitex sisuubira nti nawe mwetaagira. So Kapale oyombye nnyo ku bayimbi babawa respect okusinga ba comedians olowooza tusobola kiri konsiringa kitya buli nga bwe nagaye kimu kirina time yakyo ekiseera kijja kutuuka n'endasitule ya comedy ekule tennakula paka kati ekyali nto abayimbi bwe batunulira n'abaasooka abaleeta music baafa dda kati wano twakafiirayo bakomediani 2 bokka Kadoma ne Pade Bitama naye asigadde balamu abamoti be bajjajja
balamu kati kitegeeza industry ekyali nto ekyakula buki mu myaka gigi egijja mu maaso ffe tujja tukyaliwo era nga ffe banyumyako bakapale baali b'amaanyi kubanga olina okukkiriza mukama tali mu control room bw'atulaba yatonda ensi n'amala bw'oba ogenda menyeka ku ggulu leero olina okumenyeka kubanga ddaiku z'omwezi yazitegeka so nga tumaliriza Muhangi muddiŋŋanye ekyo kyonna komenti ekyo sagala nakyogerako ye akimanyi nenga olinga weegendereza nnyo by'oyogera contract yabaddemu nedda bagambye eki tewali contract agamba na Uganda mulina brain washing yammwe mulina brain capacity weegendereza engeri gy'oddamayo wemba navaane netonde abakyali bange ate saa kudda mu bintu let me use this vulgar language bya kisiru okitegeera kyogamba acknowledge bwe wayogeranga byali bya kisiru anti era bwe bannamawulire mwe mwajjanga gyeni nemunwanisa entalo ezitali zange olwokuba olina baane mwangi n'okuba mwangi mwayombye n'ogyewa Kapale oyagala nfume bannamawulire mwabikolanga oyinza oba njagala nga Jackster nga tosobola kumbuuza kibuuzo kikontana naye bannamawulire bangi baliwo basindika nabo genda okambe Kapale oyo mubuuze ebyekisiru avume promota Robert abadde alina okufa mariachi n'omuwalabula so mukwatagana empala naye baddewo nga baliwo abagifunamu mariachi kati muli mukwatagana naye buzibu naye newe basikwatagana naye wano nsoba omusaana ne mubongako ati mugenda bamukola mwena kati ku comedy store ate tukola na kyotegeeza oyise duo ayinza ovaayo ne bakuyita muyinza okwekubira ebikono ate eyo stage ebayiye eri kampani ewandiika buli ekitegeeza Muhangi mukwatagana naye comedy store eringa loogi obulugu alayingira muteeso mutinka bonna bajja mu loogi kale Nobati promoter a new breeding promotion bubaka ki bw'obuulira abannayuganda nga tumaliriza obubaka bwenyiza obbagamba buli bumu naddala abayimbi njagala okwongera okubagumya nti industry yammwe egenda kwongera okutereera abo bapromota abaali balowooza mbe baoninga industry eno abasajja nga babbajjo babalimba era temuddamu kujogebwa n'olunaku n'olumu oli nayimira n'agamba mbu we own this industry ng'oli mere street guy, you just put on your jeans and t-shirt, you say you own this industry, if nobody invents your bigani. Kale, thank you so much. Tubade ku Navigator. Thank you so much, Navigator, for hosting us here. Navigator eri mu Ntinda wano mu junction abamanyiwo. It's a very nice place. They have given us a platform. Come and support them when you can. Jonathan Jackson, let me get back to Tash. Tukwatagane week ejja tubagalize birungi mukama batukumire. Blessings. Okay, of course, ibala mujidabye bulungi akafukanyira mwebale okubanga ate mutukiriza okubanga tukolerawo mwebale kwagala BBS Refine mtode mu kifecho abotuka BBS eberangawo oyono bamuyita Kapale webale ka interview era nga promoter nawe tukwebaza okubanga ate abayimbi bafu batekedde batedde mu kasimbi ngo bakiriza okubanga ate bakolere base zabwe akunso